po jako akawuwo. Mu kutongoza ekisinde kyabwe ekijja ki People's Front for Transition, Dr. Kanokiza Besigye ng'ali wamu ne bannabyabufuzi abalala balaga nti bakuwaayo ebbanga lya ssabbiiti 3 nnamba okuwa omwaganya kw'abo abandyagadde okubeegattako ko nabo okwongera okubunyisa enjiri. Kino ekisinde kya buli omu awulira nti ayagala kukola ki? Kwetaasa. Era nga bwe bagambye tetuli mu kisinde kino kufuna bukulembeze oba kufuna ki. Ne bw'oba oyagala kukulembera ekisinde kino jangu okikulembere naye nga tukola ki? Nga tulwana. Tetulina mutawaana na bukulembeze. In fact, bano bannaffe n'okuntika omulimu guno nabadde mbagamba ze seetaaga. Wabula bano olunaku olwaleero poliisi ng'ekulembeddwamu akyogerera Afande Fred Enanga ebategeezeza nga balina okugoberera amateeka g'ebyobulamu ag'okulwanyisa ekirwadde COVID-19 wakati mu nkuŋŋaana zaabwe ng'olukusa balujja okuva eri poliisi. Bakole enkuŋŋaana ezo nga batambulira wansi w'amateeka ate nga bagoberera n'ebiragiro ebya minisitule y'ebyobulamu byeyatondawo. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekisinde kino ekipya ekya People Front for Transition kyavudde ne kiraga nti oluvannyuma lw'okutongozebwa baagala batambule, baagala batandike okulambula n'okusisinkana abantu mu butale n'ebifo eby'enjawulo eby'olukale okwetooloola eggwanga lyaffe limanyikiddwa bulungi nnyo nti buli munnayuganda alina eddembe lye okwetaba eddembe ly'obwebange naye nga mu kiseera kino tukyalina etteeka. Enanga era banno abawadde amagezi okweyinula enkola eya Zoom okwewala okuŋŋaanya abantu ko n'okwewala ebikolwa eby'okwegugunga. So wabanga tebannaba kutuukiriza bino then ffe tubawa amagezi nti bayitire mu makubo aga digital oba agali scientific oba okukozesa Zoom n'ebirala ate n'okulaba nga bagoberera amateeka. Wano we tutuuse tumaze emyezi 11 nga eggwanga lyaffe litebenkedde bulungi, tewali kwegugunga kwonna, tewali kwekalakaasa. Abantu bakaddamu okutandika okutereeza bizinesi zaabwe, abaana bali amasomero gali mu kweteekateeka okulaba nti aba yunivasite batandika emisomo gyabwe ate tutunuulire omwaka ogujja bano abaana abalala nga bwe bajja otandika. Kakati ebikolwa ebiina enteekateeka ey'okuleetawo obwegugungo n'okwekalakaasa nga kuno bijja kuddamu bitutabule ate. Enanga era atangaza ku muwendo gw'abantu abakwatibwa n'abo abazze batebwa ku byekuusa ku kunyoomoola amateeka g'ekirwadde COVID-19 agasibwawo omukulembeze w'eggwanga. Abantu 197 abali ku police bond bali 18, fayiro eziri wa state abantu 136 ate abantu 38 baatwalibwa mu kooti. Emmoroka 176 ze zaakwatibwa, 913 zaaba fine ya EPS, badriver 144 baweebwa ekisonyiwo ate emmoroka ezikyali ku poliisi ziri 19. Pikipiki omuli booda 3374 ze zaaboebwa. Bo bannayuganda ab'enjawulo nabo baliko obubaka baweereza poliisi ku mbeera y'ebyokwerinda wakati mu kukwasa amateeka ng'ate n'emirimu bwe gitambula. Eggwanga tukwatire wamu awatali kwesosolamu, tukwatire wamu twesanze nga tuli mu kaseera ka bulwadde bwa COVID-19 nga bannansi tugende twegemese nti abantu abakwata ku ssente z'ebyobulamu, abantu abakwata ku ssente z'omusolo baba bazisolooza bazikozesa ebyo bezirina okukola. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate avuzi ba piki omuli
ababooda 6 baweebwa ekisonyiwo ate ppiki 337 zikyali ku poliisi.